الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو وإليه المصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين أما بعد رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولا oluvannyuma lw'okutendereza Allah n'okumusaba okusaasira n'emirembe bidde eri nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam naamira omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga Allah tumutya wadhalika bifeiri awamirihi wajitinabi nawahihi nga tukolera ku ebyo Allah bye yatulagira biyassa mu Qur'ani y'ekitiibwa ne mu sunna za Muhammadin sallallahu alayhi wasallam era nga twewala ebyo Allah bye yatuziyiza ne nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam twewala ennyo buli kyonna ekinyiiza Allah buli kyonna ekitusembeza mu busungu bwe tubeere nga tukyewala nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yatugaa nti la tahkiranna min almarufi shay'an togezanga n'onyooma akantu konna akalungi wadde katono togeza n'onyooma akantu konna kasita kabeera kalungi ne bw'obanga olaba katono tokanyooma ekigenda okuyingiza jjana tokimanyi faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara alikola akantu nga katono naye nga kaali kalungi Allah agenda kukamulaga era akalabe kali zito ya fayiro yo nabbi yatuwa n'ekyokulabirako olwaleero kye tuyisaako amaaso yagaa nti walaw antalika akhaaka biwajihin taliq au biwajihin taliq newe kuba kusisinkana muganda wo omusiraamu sisitawo n'ekyenyi nga kisanyufu n'omutolera salaamu n'osimayiringa mu maaso ge olwaleero abasiraamu abamu babatolera salaamu n'atagiddamu n'agivuvuba naaga nti waakafa olumbe oba n'ayatulira amutoledde n'amugaa nti wantama lumbe gw'ofa ddi ebyo biri mu basiraamu n'ab'eŋŋanda naye nabbi yatugaana okunyooma akantu konna akatono kasita kabeera nga kalungi tokanyooma naye kuba kusaddaaka kaswiiti kasaddaake newe kuba kukola kalungi nga gw'olaba katono fi ayuni nnaasi kad takunu sagiran mu ndaba y'abantu basobola okulaba nga katono naye wa inda Allahi thaqiil naye ng'eri Allah kizito ng'eri Allah kinene simanyiyo muntu kintu kyakoze wa huwa yabtagi wajhi llah ng'anoonya Allah kumusiima ewa Allah ne kibeera kitono
tulaba nabbi bwe yatukubiriza okusaddaaka tasaddaku musaddaake walaw bishikki tamri ne bw'osaddaaka shikki tamri akakuta akatundu ak'entende ewa Allah teri kitono kasita okikola n'enniya ki ennungi. Ate era nabbi n'atwewaza okunyooma amazambi. Tonyooma ekyonoono nti olw'okuba kitono n'ogamba ako nako. Iyaakum wa muhakkiraati dhunubi. Nabbi yaga nti mbeewaza okunyooma ebyonoono amazambi. Ekiri kuyingiza omuliro tokimanyi. Tonyooma zambi. Oyinza okuba okwata bakyala mu ngalo abatali babo obabuuza n'enniya ennungi mb'olaga empisa obukakkamu ng'owaayo engalo naye ng'eryo zambi. Bajja gamba neewulira siwadde engalo, bajja gamba nagaggawala, naye oli mu ngalo z'abakyala otiga. Iyaakum wa muhakkiraati dhunub. Mwewala okunyooma amazambi. Osanze Ogi omuwadde haaga. Twasoma ffenna. Tukola ffenna ewa Kiseka. Gwowa haaga si mwannyoko. Gwowa haaga si mukazi wo. Wabula olimba Obbi bw'oba tigonyola ebifuba, bw'oba tigonyola engalo, ati ono Obbi twasoma naye. Tunyooma amazambi naye ng'agagenda tufuukira akabasa. Ate ekisinga okuneewuunyisa, omuntu asobola okumala emyaka 2 mu marriage nga takutteeko mukyala we mu ngalo, n'amala emyaka 5 bukya bafumbiraganwa nga takwatangako mukyala we mu ngalo, almuswafaha, naye ng'ali kuba ebbali abatoga, ali kuba ebbali abawahaaga, naye nga mukyala we tamuwangako haaga, kumukulisaayo, kumwoyozaayoza, tamukwatangako mu ngalo. Even your sister nga tomukwatangako mu ngalo, naye nga bano ab'ebbali be tuyita ba Ogi, tusuubula nabo mu akeedi, omusanga ku street haaga n'ogimuwa, oyagala nakubuukirako, naye ng'eryo ki? Zambi. Kati nabbi tuga nti iyaakum wa muhakkiraati dhunub. Mwewala okunyoomoola amazambi n'ogamba ako nako. Olwaleero bannaffe abamu bali mu byabufuzi, abasiraamu n'abatali baki. Omusiraamu n'alumba kereziya, n'alumba faaza ku wolutaali, n'ateekawo omutwe ne bamusabira omusaayi gwa Yesu gumukole ki? Gumukulembere. Omusaalaba gwa Yesu ne bagumukwasa gumukulembere. Naga eme anoonya kaki? Ekyalabanga omutali. Omusiraamu gwe njogerako, omusiraamu gwe ndiko, bali bba abatali abo bali mu nsi yaabwe, naye nze ndi kuba ki? Omusiraamu tanyooma mazambi. Omusiraamu tanyooma nsobi emusembeza mu busungu bwa Allah. Tagayaalira nsobi eyonoona nzikiriza ye. Naye bameka bannyinaffe ne baganda baffe abali mu byobufuzi abasembedde mu kereziya ne bakutamya emitwe, bapasita ne bafaatha ne babasabira omusaayi gwa Yesu gubawerekere n'omusaalaba. Anoonya kaki? Oba okafunye oba tofunye bululu, okukuuma eddiini yo kyekiki? Okusinga akalulu. Ekyenna ababbinkira ennyo mu byobufuzi tebakirabanga ezzambi. Ate munnaye be bantu, ensi gye tulimu eno si Saudi, eno si Buwalabu,
oba ani yagamba abantu nti bo abatali basiraamu wano we bateekeddwa okubeera kuba olwogera ku byeddiini yaffe nga bagamba mugende Saudi wano siki balinga abagandinoza no twagwawo bugwi tuli batuuze tuli baki tuli batuuze abaddala nno aye ne woba otunuulidde amadiini obusiraamu bwayingira ddi wano 1800 mwemeka 44 ate obukristaayo 77 ku ffembi ani mukadde okubeera wano musiraamu musiraamu bwajja dda wano 1844 naye olwogera ku byeddiini musiraamu takola ebyo nga n'abaana abatamanyi ddiini nga bagamba mugende Saudi wano si Buwarabu balinga abagaa nti batuyamba buyambi okubeera wano. This is our country. Tuli batuuze ate eddiini weba eyogerebwako tomala kutunuulira wawo ogikola ki tyakati wano wendi ndi ku bugenyi wano siri ku buki kasita libeera nti ddiini oba oli Nigeria oba oli China man raa minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Mu mateeka g'ensoose okusoma Allah yeetenda n'ebitendo bisatu nga byonna bikulu ebitwetaagisa okuteekako eriisa ejjogi. Allah yagamba nti ghafiri dhambi, yasonyiwa ezzambi omuntu lyaguddemu. Alisonyiwa ddi Allah senga weenenya? Ghafiri dhambi, musonyi eri oyo ayonoonye ayenenyeza. Qabili tawbi, akkiriza okwenenya kw'oyo ayenenyeza. Akkiriza okwenenya kw'oyo akoze ki? N'agamba ekyokusatu shadidul iqabi, muyitirivu waki? Wakubonereza. Kitegeereza twenenye amazambi we tugagwamu, tusobya nange ensobya ayogera, tusobya naye Allah atwetaaza attawuba, okwenenya mu bunnambiro obutalinda, kubanga n'okufa tekugenda kukulinda naye kuyinza okukwata offside. Twenenye anaabatakoze ebyo ebibiri, okwenenya amazambi n'obutakola tawuba, Allah yeetenze ekitende ekyokusatu n'aga shadidul iqabi, muyitirivu waki? Eri abo abateenenye. Yafundikira Allah aga nti dhi tawli, nannyini byengera, la ilaha illahu, yasaana okusinzibwa oyo Allah gwe mulina okusaba, wa ilayhi almasir, gyali gye tugenda okukola ki? Okudda. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza obutazannyira mu mazambi, nga nange nsooka kwekubiriza mwoyo gwange tetuzannyira mu mazambi. Ne mbakubiriza ekyokubiri obutalindiriza tawuba. Tolindiriza tawuba, tokeereya tawuba, mubitakeerewa ye tawuba. Tubu ila Allah, buli kiseera weenenye eri Allah. Tegerekisi eyo nga nvuddeyo nga mmaliriza, olwaleero ngenda kwogera, omulundi ogwayita twayogera ku magoba, profits, amagoba ge tufuna mu bizinesi ne shariya engeri gye gatunuuliramu, nga twagamba nti ebyamaguzi byonna ebiri halal amagoba gaabyo tegaliiko namba ngere, wabula olina kubeera na kisa eri oyo gwokola ki? Gwoguza. Obutamubba, obutamutuga, okubeera n'ekisa. Kyawano mpitawo nga ddala oyitawo. Bw'oba wasuubudde ekintu mutwalo n'okitunda emitwalo 4, shariya tegamba nti olidde amagoba ga haramu.
tejja kugamba nti wafunye kiki kinene nnyo bwali badde otunda gumu bbiri. Kisinziira akatale wekakola ki wekatambula. Leero osobola okisuubula 3,000 enkya nga kirinnye, nga n'oluusi bw'okyejjako okuddayo mu katale okikole ki okigule tekikyali ku 3,000. Kitegeeza shariya teyateekawo magoba masale nti galina kukoma ku muwendo bwe guti, wabula otunuulira alwaqi ekiriwo osobola okugobolola nga gwoguza tomubbye tomutuze. Era ne tugamba nti amagoba agali haramu ge gava ku kintu nga nakyo shariya tekkiriza kikola ki kukitunda. Ntegerekisi nga shariya teyakkiriza kikola ki. Olwaleero eyo navaayo tugenda kwogera ku kye bayita al-ihtikaaru. Al-ihtikaaru monopole islamically. Ihtikaaru kiki? Shiraa'u as-sil'i, ye muntu okugula ekintu ad-daruriyya, abantu kye beetaaga kye bakozesa mu bulamu, wa hasbuha wa habsuha ani nnaasi, n'akikweka ku bantu biqasdi, n'ekigendererwa kye rafu si'riha, kulinnyisa muki muwendo, wa ilhaaqi darari bihim, abantu abo n'abateeka mu buzibu. Nziramu kye bayita monopole, eno ewaffe kye tuyita al-ihtikaaru. Shiraa'u as-sila, nguze ekintu nengenda mu katale nenkigula. Ebintu ebyo tugula mu katale bye twogerako wano daruriya, obulamu bw'abantu bubwetaaga, tebikutukawo na kutambula kwa bulamu bw'abantu ng'okulya. Oba ntegerekisi, eddagala bikwatagana ku kulya emmere, sukaali, muceere, buwunga. Eddagala abantu lye bakozesa amazzi. Wa habsuha ani nnaasi, omuntu n'abibuza ku bantu, n'abiteeka mu sitoowa n'abitereka. Alina kigendererwa ki? Rafu si'ruha, agala kusitula katale kaabyo akeefuge. Katale akakole ki? Bamunoonye. Ani alina ebijanjalo? Janjalo bibuze mu Kampala. Ne bagamba nti abirina ali Namawojjolo, ng'omala nakukola oda, enkya tujjako eyo. Oba ntegerekisi. Kaakati ebintu ebyo ilhaaqi darari bihim bireeta obubi okuzikirira eri abantu ne bawangaalira mu mbeera eyakaki. Ennamula ya shariya egamba etya ku monopole? Shariya ebiramulanga egamba nti wahuwa muharramu shar'an, engula eyo eri haramu, ey'okugula ku bantu ebintu n'obisiba abantu ne balaajana n'ositula bbeeyi yaabyo. Atayagala tajja kunywa sukaali kanaana, oba oyagala gula oba toyagala lekayo. Ye yasitookinga yekka yalina akaki akatale kaalina, laisa hunaka munafasa, teriyo gwakompitinga naye. Ye ayimiriddewo bw'ati, talina gwavuganya naye mu katale kubanga yabikola ki? Yekka yabirina.
awolabawo munafasa bizinesi yonna erina okubeera nga erina kye bayita ki omunafasa gundi akirina ne gundi akirina ne gundi akirina olw'abantu ebasobola okutunda n'okugula so si gwe kukwata bintu n'obisiba oli ne wajja situnda alinawo abakoze eki alinawo abategedde mu kkoona olwo ne wajja n'omugamba nkuwa 15,000 situnda alina waalinze n'agamba nti mu Desemba teriiyo dduuka ligenda kubeera nga litunda sukaali nze nzekka sente zendiyagala ze balimpa wayashmalu al-ihtikar kullu ma yatadarraru an-nasu bihabsihi buli kyonna abantu ng'okukituukako bakaluubirizibwa nga gw'okisibye ng'ebyokulya al-adwiya kalibeere ki kalibeere eddagala wal malbas kabibeere byambalo ebyammwe n'obisiba ekanzu situnda sijja kuguza wayi 10,000 sijja kuguza sana no situnda alinze mulamanzaani asitula kaki katale oba munasaala idi oba temusaale nze nina ki bajja zigula bokka ekyo sharia kye yagamba nti entunda eyo eri haramu wayujbaru almuhtakiru ala albay idha tarattaba ala habzi as-sid'a omuntu yenna asiba ebyamaguzi ku bantu bye beetaaga mu bulamu bwabwe ng'ekigendererwa kye kusitula ntunda kusitula muwendo yujbaru bwe tubeera mu nsi ey'amateeka ag'obusiraamu yujbaru bamufoosinga okubijjayo bamufoosinga obikola ki obijjayo olw'abantu obutakosebwa wano wabeerawo force enforcement ey'amaanyi ku ye yayo sukaali yayo amazzi bantu bebakozesa mu bulamu bwabwe tabisiba n'abiteekaawo alina okubeera nga abijjayo abantu baleme okukola ki baleme okukosebwa kitegerekisa ekyo tugambye kye bayita al-ihtikaaru shariya yakikola ki nabbi sallallahu alaihi wasallam obujulizi buga nti la yahtakir illa al-mukhti teri yasiba byamaguzi bantu bye beetaaga mu bulamu bwabwe n'abisiba n'abiremera illa al-mukhti'u okujjako omuntu oyo nga musobya ebiyimiriddeko obulamu bwabaki bw'abantu abantu bafa enjala olina emmere ogisibye abantu bafa obulwadde gw'olina eddagala olisibye oyagala kubeera nti gw'olina akatale okeefuga tuli fena njagala tutunuulire kye bayita shurut al-ihtikar al-muharram shar'an obukwakkulizo oba omuntu ayingira mu ihtikari okusiba ebintu ebyo okutakkirizibwa kasookera ddala ntakuuna sila mimma yahtajuhu nnas kwe kubeera nga kyasibye kyalemedde kyakwese ng'abantu bakirinako obwetaavu naye senga osiba enseenene noga sijja zitunda oyo alamulwa atya munziremu kuba kati mumaze okutegeera senga osiba enseenene noga endebe zange 10
sizikwatako kaninde mbakaabye oyo alamulwa atya munzire mumutudde obwedda mumpulirize talina buzibu lwaki talina buzibu eyo si basic ki si basic need abantu tebakikola ki si abantu bonna nti bakikola ki ekyo kyaki kyakyeyagalire beera n'enseenenezo oba oziraamira bazzukulu nti baliryako ng'ofudde ezo zisigaze kubanga si basic ki kubanga obulamu bw'abantu tebuyimiridde ku ki twogera ebintu ebiyimiriddeko obulamu bw'abaki bw'abantu kati enseenenezo sigala nazo ate amatafaali oganye ogatunda olinaawo tanuulu noga situunda sigaza amatafaali go oyo toyingiramu ono gundi gwenjogerako ennamula wano gwe si gweyogerako kubanga amatafaali go ne bonoogasigaza gwe weerumya enkuba esobola okujja negakola ki negazingako gonna noyesanga nga ttaka era bakwewunya bwewunya lwaki olemedde amaki amatafaali oba ntegerekeka kati kitegeeza nti monopole gwe twogerako kye bayita ihtikaaru kibeeramu ebyo ebiriko basic needs nga bwolaba eddagala ono nno kiyingiramu ebintu bingi awo njagala mubeere nga mwandalayininga senga omuntu abasawo bonna ab'eddagala beekalakaasa ne basibawo famasi zaabwe bafamasisiti bano amataawo ne bagajjako naga gavumenti erimba gavumenti ekola ki erimba layisensi ezisedde abo balamulwa batya munzire mukusinziira ku kyetusomye haulai yujbaruun babafoosinga okuggulawo famasi zaabwe bataase obulamu bwabaki obulamu bw'abantu awula kukuuma obulamu bw'abantu kyekinene okusinga okwekalakaasa kwabwe abantu bajja kufa okusinga omusaala gwakaabira abantu bajja kufa asuddewo ettaawo agenze sijja kukulongoosa gavumenti yagaana otwongeza ssente omuntu akola ki kyokoze kibi oba olaba omuntu omusawo alina okuba nga alina ekisa abanje kino kyabanjira naye ng'atunulidde obulamu bw'abaki bw'abantu tabuteeka mu matiga tasibaawo malwaliro nga bwolaba abasomesa twagala naffe aba artisi batwongeze ssente ne basuula wali kyoka abalala basoma naye wano njogera ku bulamu bw'abantu nga buyimiridde ku ddagala eryo oluvannyuma lwa Allah abantu basibyewo oli bamuddusizza zirika ono afeitinga bamuleese yeetaaga kulongoosa abasawo tebakola ki senga omuntu oyo afa obalibwamu abo abakoze eki abayambye mu kukola ki mu kufa kw'omuntu kitegeeza obulamu bw'abantu kikulu obulaba Allah yakiteekako empeera nnene yagaa nti waman ahyaha omuntu alamusa omuntu n'ayambako ku bulamu bwe okuyimirirawo amuwonye asevinga obulamu bwe fakaannama ahya nnasa jamia abalibwanga awadde abantu bonna ensi yonna obulamu mumuyingiramu n'okugaba omusaayi basobola okugamba nti bannaye gundi afa Kamadi ali bubi yeetaaga musaayi bagenza okukebera mu bantu ba famire ye ng'omusaayi gwe beetaaga gwe group same group ne bagaa nti munnaye okusinziira ku Usaama omusaayi gw'alina alina O+. Tukebedde abalina O+ yeggwe
noga sijja muwa musaayi gwange nange nalina ekizibu nali nzizaayo omwana ku ssomero ne mwegayirira ampole ku ssente n'agaana oba afaafe ndinnyonnyola abaziisi nti okuyamba omuntu kikulu pega omusajja muyambe mumuwe omusaayi nga gwagulina nga n'ogukujjawo tolina kizibu kyokola ki kyofuna n'ogaana oba omusse banga okuyamba omuntu kikulu kusevinga obulamu bw'abantu kyova olaba neewuunya abantu abamu tugenda ne tusanga abantu nga bagudde ku accident ng'omusajja apookya oba omukyala akutuseeko omukono akaana kali wali kagize omusaayi kafuuwa mufuuwe oli najjayo essimu n'agenda ku kamera video kamera banaye akabenje akagudde wano mu lubigi tekasangika emmoroka edduse buddusi omuntu akola ki nfo ky'okusevinga obulamu bwe oyimirize emmotoka omuteeke ku bodaboda wabula ojjeyo video call olipootinga ani yakuwa omulimu ogwo ogw'amawulire hatulabagana ow'amawulire asooka akole ki ayambe obulamu bw'omuntu kikulu obulamu bw'omuntu kikulu naye ffe tujjayo vidiyo n'olikodinga oluusi ne weeyongera nayo noga abanamusanga aye n'osangayo ababye ennyo n'asooka amwaza mu nsawo alaba asigazaamu ki namucekinga mu nsawo ayinamu ssente bwamukyusa ali nno mu kitaba kya musaayi namukyusa eno namukyusa eri nakebera mu nsawo ye bw'aba agirina n'alikodinga onaafa emmonoka emutomedde edduse buddusi okusevinga obulamu bw'omuntu kikulu okutaasa obulamu bw'omuntu kikulu Allah kye yatugamba nti waman ahyaha fakaannama ahya nnasa jamia kivula olabanga kyonna ekisobola okukolebwa omuntu awone kikole ki Allah yawonya naye yambako ofuuke ki ensonga ekindeeseza ekyo ki nti senga abasawo basuulawo ebikola ki ebikozesebwa ne baggalawo famasi zaabwe ne beebeera mu kwekalakaasa kababe nga bakuyita kwa mirembe kubanga abantu abamu twerimbika mu kanyomero ako kwekalakaasa okwaki ekisookera ddala ffe mu shariya yaffe tetulinaayo kye bayita kwekalakaasa kakube kwa mirembe nemba mugenda mukuba takbira Allahu akbar Allahu akbar kasita kuba kola ki kwekalakaasa shariya terinaayo kwekalakaasa kwekkiriza hatta walau kana mudaharati as-silmi nebona okuyita okwekalakaasa okw'emiki okw'emirembe kubanga ebintu by'abantu bifiira mu bingi oli jajja okuluutingira ebiki n'okwonoona ebintu by'abaki n'abantu abatali mu kwekalakaasa obulamu bwabwe bukola ki kati tukirinayo ekyo eyo ddiini y'abayudaaya busiraamu ekyo tebwakirambika naye ate butya ng'ozannyira ku bulamu bw'abaki bw'abantu noga sijja kukola sijja kulongoosa oba ofaffa waliwo n'amalwaliro agamu gempulira waliyadhu billah abeera awo nga musawo naye ng'alinda kintu kidogo naye ng'omuntu ali wali alaajana afa n'amutunulako bw'ati nga musawo ayambadde n'ettaawo namuga olowooza nno twakalaba abafa ayagala basooke bakole ki bamuzze ebbali bamuweeyo kintu kidogo mulowooza kintu kidogo eri mu basirikale ba trafiki bokka naye obeera otya kintu kidogo ku muntu gw'oyagala osevinga obulamu bwe afa n'otataasa bulamu bwe omukyala ali wali alaajana ayagala kuzaala omwana asooka n'ava naye ali nno mu lukuubo mu ddwaliro onaagamba okumukwatako basooke babeeko kye bakola ki basooke babeeko kye bamuwa naye ng'afa
namutunulako bwe si mmwe abakafiira wano mwekka oba ozaalazaala musawo afaanana bw'atyo tasaana nakuba mu ddwaliro kitegeeza omutima gwe si muki abo be baali badde basooka okuwandiika mu magye mitima egyo si gy'abasawo gyakiki gyakiyeekera atalina mukisa kuba emundu amasasi nakulaba nga obuuka mu bbanga naseka ate nakuba eno wansi naye omusawo si bwafaanana ye omusirikale ayinza okuba essasi nerikubuusa mu bbanga ate nanyumirwa nakuzaako eddala naga kati kanditeeke mu magulu bwati omusawo tafaanana bwatyo kubanga knowledge Allah gye yamuwa emuyambako okukuuma obulamu bwabaki bw'abantu bulamu bw'abantu kikulu kale kyeŋŋambye nti senga oli aggalawo ateekawo ebikola n'abeera nga asiba ebintu ebyo ebiyamba obulamu bw'abantu ayingiramu abo abakoseza abaki eyo sharutu esooka sharutu eyokubiri antakuuna silatu daruriya ebisibibwa okukola ihtikaaru nti eri haramu kwe kubeera nga biyingiramu ebyo bye twetaaga mu bulamu bwaffe nga bw'olaba emmere nga bw'olaba ki era neewunya omuntu amma omuntu emmere addala abakazi abamu abatalina mitima mirungi agenda n'abeera n'omwana wa mujja we n'amusiibya enjala n'atamuwa mmere oluusi n'alakalaba nga kalya n'akakomya mu makkati eyeekumala n'agikajjako emitima egyo kivola abaganda bange abasiraamu bw'obanga ogobya omukyala ng'omuwadde divorce kyobanga osooka okulowoozaako be baki abaana bagenda kusigala batya abaana bo bagenda kusigala batya ne bano bannyinaffe abagenda ku bwakadaama ku byeyo nga tebannaba kusaza tiketi nakugenda ku airport kyebaali badde basooka okulowoozaako abalina abaana omwana wange asigadde atya sente si kyekikulu okusinga ezzadde mwana womulese emikono emibi bamutuntuza tekalya mmere wekali tebakawa bye kalya kati okusiba ebintu mu bulamu bw'omuntu nga bikosa obulamu bwe obusiraamu bwakikola ki bwakiharamisa naye bameka olwaleero abaana nga bakaaba njala nga bamaama baabwe abamu abayitibwa ba step mother si buli step mother olwo ba step mother abalungi ng'alina ku levo ya maama wo ddala eyakuzaala n'akolera ddala bulungi ng'era tomufunanga mu kaziro abo gye bali abakyala ba step mother ng'asooka n'oyo omwana atali wuwe abo abakyala bafaanana bwe batyo beetaaga kwozaayozebwa kubanga tebasangika abasinga twakimanyira olina kukola ki kutuntuza gwotazaala si bwe kiri omwana ono buyinza n'okukyenkya nga yagenda okukununula nga gwe bewazaala mu lubuto lwo teriyo ali kuyamba naye ng'oyo gwe wakuza obulungi n'omulabirira ali kutuusa waggulu ali kutuusa ku leve eyeesanyusa oluusi n'abaana bo bennyini boozadde ng'omwana ono yali bakwatako batambuze obuki temutuntuza baana kubanga temumanyi Allah kikyabategekedde mu maaso ekyo kimu ekyokubiri ekyokusatu imtilaaki silatu bishira la yajma'uha ay ihtikaaru shay ishtara min as-suuq kwe kubeera nga ekintu kyasiba akibuze ku bantu akijje mukaki mu katale wagulibwa ebintu naye oba olina nnyaanya zo wazeerimira tezituuse mu katale oba ntegerekisi n'ogaa kantereka obutungulu bwange buno ebijanjaalo byange bye nalima ekyo kikyo
naye twogera omuntu ayingira mu katale n'ajjayo ebintu ebigenda okukosa obulamu bw'abaki bw'abantu. Tolaba obusiraamu bwe butugamba okuyisa obulungi n'omulirwano. Olyotya emmere n'osiika enva nga mulirwana awo ali wali obwana bukaaba enjala tebalina kye balidde, wabula gwe n'obeera seefu n'olya n'oyiwa nekkaki n'oyiwa nekkasasiro. Okimanyi nti ensi Katonda akyusa bukyusa bw'ati, watilika al ayyamu nudawiluha baina nnansi. Bukya enkya gwe yali ayiwa kasasiro ng'abaana ba munno bakaaba nga ne mulirwana talina kyalidde nga gwe anoonya ekyokulya. Ebintu bya Katonda akyusa mu bukyusa bw'ati. Abasajja baali bakabaka mu Indonesia nga be balina obwakabaka bwa Indonesia. Obwakabaka ne busaanawo ne batuuka n'okubatunda ku street. Eyali family ey'obwakabaka nga babalamuza bulamuza ku street. Ebintu byakola ki? Nga byakyuka. Obulamu busobola okukyuka. Leka kwetwala nti oli wa kiki? Ekyo kyoli si kya lubeerera. Tolina ndagaano na Allah nti olina kubeera mu byengere ebitakoma, wabula weeyise bulungi eri abantu. Kyolina ekitono kisheyalinge ne banno. Kati tosiba bintu bantu bye beetaaga gwe ng'oyagala gobolola, kubanga oyagala ofuna amaki amagoba amangi, naye nga weetisse akabenje akanene akadde eri obulamu bw'abantu. Namba 4, niyatu rafu si'ruha. Niyatu rafu si'riha kwe kubeera nga ekigendererwa kyo mu monopolo ono gwe twogerako, ekigendererwa kyo kulinnyisa. Seeka leero tulo tukusumbuwa bambi, ate engeri gy'ontudde mu maaso nkoze bubi. Niyatu rafu si'riha kugaba lwenkulaba ndowooza bonna beebase. Niyatu rafu si'riha ate ng'oli muyizi mulungi naye leero ndowooza empewo eniya ng'ekigendererwa kyo yagadde kukola ki? Kulinnyisa ki? Kulinnyisa muwendo gulinnye waggulu. Bwe kibanga kyekigendererwa kyo kiri haramu, tuli ku bukwakkulizo obufuula monopolo okubeera ki? Haramu. Kwe kubeera nga enniya yo si nnungi. Wayagadde kwefuga katale nga tewali competition, tolina gw'ovuganya naye wabula gw'oliwo, ne bakunoonya na bunoonya. Alina ekyali gindi bantu ne batuuka n'okwepakira bazze kukima kyakulya. Gwe weka gwakikola ki? Gwakirina. Ekyomukaaga an yakuuna al-ihtikaalu darran binnaasi, kwe kubeera nga abantu bakaluubirizibwa. Kwe kubeera nga abantu bakaluubirizibwa. Idha lam yakun bisababi darari linnaasi, bwe kibanga kyoterese tekiriimu kukaluubiriza bulamu bw'abantu, la yatadarraruun, nga tebafuna buzibu, fala yuaddu hadha al-ihtikar, ekyo kiyingira mu monopole. Kase kibeera nga abantu tekibakosa. Nga bwe twagambye oterese enseenene, nswazo olina ebisero n'ebisero, tereka fa nazo, kubanga teziri mu needs z'abaki. Ebyo si basic nti abantu babyetaaga. Omuntu asobola n'okumalako omwaka nga talidde ki? Enseenene n'abeerawo. Naye waliwo asobola okumala omwezi nga teyeetaaze emmere, nga teyeetaaze mazzi. Tebulaba neewuunya n'abantu abamu abasika amazzi n'agasiba ku mulirwana. Ekyalo kyonna ne kinoonya amazzi naye ng'ewuwe alina n'oluzzi olukuba, asobola n'okugamba nti leero mukube buli ayagala. Batunyumiza ebimu ku birungi by'omusajja ono Haji Sewava Musa. Buli we yazimbanga amaka ge ng'asika amazzi ng'ateeka payipu emabega ku nnyumba, buli ayitawo akozesenga bw'ayagala.
tekikwetaagisa takumala konkona kiki geeti emmanju yennyini abantu we bayita taapu n'azita senagenda niyo omuntu alemera amazzi nayikonto n'agisiba ebisumuluzo n'abikweka n'ateekako enjegere naga maama afusa yalina ekisumuluzo ali mu katale nakyo akisibye wano mu kikondoolo tebajja gasena bowahoolo ebyo tulina obyegendereza kale bwe kibanga kirimu okukosa abantu kubanga nabbi Muhammad yagamba sallallahu alaihi wasallam la darar wala dirar tokosa ate tokkiriza abantu kukosa teweetuusaako okukosebwa wadde okukosa abaki abalala kaida negamba etya principle ya sharia ad-dararu yuzalu obuzibu buli we bulabika bulina okukola ki okugibwawo kasita obuzibu bujja waliwo omuntu kinyigiriza abantu bamuteekeko force naye kuba kwetaagisa kumusengula ku kyalo bamusengule kuba oyo tasaana kuwangala nabaki n'abantu atuusa abantu ku leve ey'okuzikirira at least ave ku kyalo naye ebyo bikola ddi mu nsi ng'erina amaki amateeka so ensi ezibeeraawo ezitategeerekeka buli omu kyayagala kyakola ki balina okulondoola embeera z'abantu kati olaba ensi endala Uganda naye eyinza okuba nga mweri naye mu nsi ezimu endala ne Uganda eyinza okuba mu munankakasi abantu bwe baba balina we bagenda oggula gye bagenda oggula poloti okusula for example nga olaba oluguudo lw'Ennakawuka nti Busaabala oba Nansana eno mu kiki mu Kimbejja basooka kakasa bino wammanga nti enguudo gyeziri ekyokubiri nti amazzi abantu ge bagenda okukozesa gyegali ekyokusatu nti amasannyalaze gyegali olwo abantu ne batandika okukola ki okukozesaayo omuntu agenda okugamba nti nsula mu kibumbiro nga saavisi ezemmeka ali shuwa zikola ki enguudo amazzi n'amaki n'amasannyalaze era osobola okusanga mu nsi ezo ezimu ne Uganda kweri nga bw'ogenda oggula eyo gy'oguse abantu gye baguze bateekayo dda amasannyalaze naye nga abantu bali mu kuzimbayo kubanga abantu bagenda kukola ki kozesaayo saavisi banaazituukako batya ebyo bisatu birina okubeera nga bisoose kakasibwa ng'ani abikola gavumenti kubanga yevunaanyizibwa ku baki ku bantu ebajjako emisolo gyabwe kati saavisi z'emisolo zeezo bateereyo amazzi bateereyo amasannyalaze bakolere enguudo zaayo basobole okukulaakulana kubanga oluguudo we lubeera ye development y'ekiki abatunda ebintu bajja kwanguyirwa n'abazimbayo amaduuka bagenda kwanguyirwa kubanga banguyizibwa obuki obulamu bwabwe okutambula oba ntegerekisi ebyo biyamba ki biyamba abantu obutakosebwa bulamu bwabwe kyetugambye nti ad-dararu yuzaal obuzibu obumala okulabika awantu bulina okugibwawo kiringa era kubeera na mukyala n'agenda e Egypt ekkuba ekyeyo n'akuleka mu nnyumba n'agamba ngenze kkuba kyeyo agenza okutuuka eyo contract efuuse eki contract enookosebwa tosobola kuwangaala otya eyali badde awangaala ayagala gwa mu buki mu bwenzi mukyala yagenda contract kati ya myaka 2 wuuyo 3 wuuyo 4 omuwalabu yannemeddeko baga nti obuzibu obwo bujjeewo ki obujjawo otya either ono mugambi lindako tosooka kwanguyira kwosa omanyimu abasajja temuli bangu
sooka ogobere steps zino muyite akole ki adde olw'okugjawo obuki obuzibu omugende nti munnaye kola ki komawo aganye kati tuze ku step yo ey'okubiri kankutalake kubanga bw'oba tomutalase ku bibiri londako ekiki ngenda kuwasa wakadhalika era kyekyo ne ku musajja agenze ku kyeyo ali mu diaspora akyagoba ku butuuze bukyaganye sebe ali myaka 10 eno yaleka awooye gwe yaleka awooye alaajana obudde obwekiro we butuuka n'akuba obuki obufaananyi ekitaala ne kimulisa naga naakola ntya ndi muntu ndi muwala bagamba jjawo obuzibu obujjawo otya mugende nti munnange kola ki komawo aganye tukole ki tukite agenda afumbirwe nereka kumuga ninda guminkiriza empapula zibulako katono omwozi ogujja balooya bampise ndaba oba binayitamu eno naddala mu nsi yaffe eno omuntu yeewala atya obwenzi okujjako nga Katonda yakuyamba n'akuwa kye bayita ki takuwa omusajja omukazi naasobola okuwangaalako emyezi naye omusajja amala nnaku mmeka anjagala munziremu omusajja amala ennaku mmeka olaba omusajja mukyala wa akyala bukyazi waabwe neyeesoleza ku muzikiti nga yagenda bugenzi bulemezi ng'oli Uganda nga naawe naye ali Uganda aluddeyo naye nga yakamala ennaku mmeka naye njagala okubemu ekifaananyi ekyomusajja asobola okumala emyaka 10 njagala tubeere balambulukufu okujjawo ng'oliko ekikyamu njogera ku bantu abalamu osobola okumala omwezi munene ozo balaba atuwadde obujulizi naga kizibu ate nga ge mazima wiiki emu oba omaze okunyenyanyinya omutwe enkoze ntya bw'oba olinamu ez'amangu siina gwe nsobola kuwoowaawo olaba abasajja sheekhe waswa bawoowa omukyala ali ku kitanda eyagenza okuzaala nga ne gwazaala wuwo luga owona ddi mukyala ne bagamba nti bamukoze operation bamulongoosezza n'olaba nga kiki kiwanvu ye n'owoowa kakazi katto kalina ekiso n'okazzaako olukindo ne luddamu ne lukola ki ne luta waswabadde ki namuwa omutima gwange gwonna era mbeewuunya lwaki muwa omuwa omutima gwaki gwogaba emitima sigaza omutima gwo bano we munaabawo emitima bajja girinnya bati bagisotte nga bw'olaba capati obeera ku kitanda ku kiso enaawoowa nze nalinako mukoddomi wange yayagala okuwoowa n'asala amagezi gonna omanyi kye yakola yapakira mukyala we paka mu hijja n'atafaayo kufiirwa ssente zipakira mukyala we genda mu hijja miliyoni 2 mu mmeka kasita yakakasa nti ali mina wano n'awoowa agenda okukomawo nga mugole mulala abasajja bawoowa abakyala bali ku bitanda amulaba bamusaza ekiso awoowa lukendo ne lutuka kakazi katu ne kalaajana ne kakaaba yali nninzeeko naawona kumbe era newe yaliwonye byali badde birala naye kale atirisiti kola ki ekindeesezza kiki nti obugumiikiriza bw'abasajja buki tulina butono kuba nange ndi musajja tulina butono ekyo buli omu yeemanyi wano tosobola kumala mwaka nga tonnayingiza
wiiki emu eba ekutabudde bweti. Sembyayo ekigamba ku shuruutu al-ihtikar fi al-intaj aw at-tawzi' an takuna ash-sharika al-mas'ula an intaj al-khidma aw tawfir as-sila' ila jami' al-mustahlikina duna ghayriha. Kwe kubeera nga ebintu byosibye teriyo kampuni ndala ebirina okujjako ani gwe wekka. Tebasobola kgenda wala, tebalina access ku mulala wabula gwe, wabula ozina buzinyi booti sente zokola ki zoyagala. Tuli fena kale kyava Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaa nti la yahtakiru illa al-mukhti. Teriyo agenda mu bizinensi eyo esiba bwetaavu bw'abantu ku bintu byabwe bye bakozesa mu bulamu okujjako nga musobya. Sharia kyeva yakola conclusion ng'eruulinga engula eyo oba entunda eyo neega nti muharram shar'an. Eriki olw'okukosa obuki obulamu bw'abantu. Wabillahi tawfiiki. Nkomyawo olwaleero kujo nga lwalina kyabuuza. Mubitegedde kujo nga lwalina kyakola ki watabaawo kibuuzo nga tugenda ku kirala. Bwe kibaawo nga tutambula n'ebiki n'ebirala. Naam, tuza temulina bibuuzo kamaliriza. Njagala kumaliriza nga mbategeeza mu butongole nti World Travel ekitongole kyaffe kisaabaza abalamazi mu Uganda wano ku umra ne hijja. Enteekateeka ez'okugenda mu umra eya December ziri ready. Mu December tulina packages zibeera bbiri, ale December ne late December. Tubasaba banaatambula naffe okwongera okwetegeka n'okujja ku ofiisi okubuukinga ebifo ng'obudde bukyali. Tujja kutambula ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwa December tukomewo nga 5 January. Ku bisale ebisaamusaamu mu $3,150 ojja zikubisaamu za Uganda olabe nga ssente zisoboka buli muntu ayagala okukola ki okutambula. Tubasaba mutambule naffe, tubasaba mutambule ne World Travel olubeerera ku packages ez'enjawulo ate nga buli mwezi wabeerawo package eri special. Saba Allah tutuuseeyo era tubuukinga ebifo byaffe ng'obudde bukyali. Wassalamu